Omulabirizi David Livingstone Kiganda akubiriza abakkiriza okuba abeeteefuteefu Omukama okubakozesa okuyamba abalala. Bino omulabirizi abibuulidde okuva mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula ey'omwenda okuva ku lunyiriri olw'16 olwogera ku ngeri Mukama bwe yafuka amafuta ge ku Sawulo n'amufuula kabaka n'ekigendererwa eky'okuyita mu ye okununula abantu be okuva mu kubonaabona mu mikono gy'Abafirisuuti. Wano Bishop Kiganda waategeerezza nti Katonda bw'akuwa omukisa aba n'ekigendererwa ekikusike eky'okuyita mu ggwe okuyamba abalala abakwetoolodde. Lwaki Katonda akuwa breakthrough? Lwaki aggaggawaza? Lwaki akkulaakulanya? Waliyo abantu batunulidde nga bakaaba nga n'okukaaba kwabwe kutuuse gy'ali era olw'ensonga eyo alonze ggwe obasirise nga amaziga mu linnya lya Yesu. Omulabirizi ayongeddeko nti abantu basaanye okusaba essaala ennambulukufu nga zeesigamye ku mbeera embi gye baba bayitamu okusobola okugikyusa kubanga kino kye kigendererwa kya Katonda. Essaala zo zikyuke. Bw'oba osaba, listen, bw'oba osaba olekera okusaba plain prayers. Buli ssala gy'osaba giteekamu ka because Lord prosper me because I am the one who is going to deliver them. Mutandika okutunulira ebizibu by'abantu n'ebyetaago by'abantu mubifuule ensonga, mubifuule essaala zammwe, ensonga z'essaala zammwe. Omulabirizi ayongedde n'akkaatiriza nti abakkiriza abasinga tebekkiririzaamu nga kino kye kibaviiriddeko okuyitwako emikisa gya Katonda, ekintu ekitali kirungi. Okwenyooma, omwoyo gw'obutekkiririzaamu, omwoyo gw'okweteeka wansi nga buli kye bakwogerako kigaana, buli kye bakulagulako kisindikira balala, buli ky'osoma mu Bayibuli si kikyo, buli njiri gy'owulira era ebyo maama bagamba basemakookiro maama kati nganze kaffenyere bugga lya LBC kukutulako ekyoyo ekyo mu linnya erya Yesu. Lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.